Bannange breaking news mafia boss amisinga. N'amaanyi mpulira sina wenga ajja googera naye ate tulina okwogera. Oluvannyuma lwa poliisi okukola okunoonyereza kwayo wali ku Fangoni Forest munnange ye mwana mulenzi munnange ate Alien Skin inno si birungi n'akamu esayidi eno byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo kw'ossa wali omukunja atasera ekiri mu ddwaliro munnange ati embeera gy'alimu nayo yeetaaga munnange ati essaala. Dr. Jose Chameleone agudde mu bintu byengenda okubeera nga nkutuusakoko mu maaso awo. Kakasa nti nno vidiyo ogimpeera like kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Bamutya Geminati nsinzira ku Geminati Yugi. Naye mu byonna kansuke munnange ate nkutegeeze ku mawulire agali mu geetinga munnange ate vayiro okwetooloola munnange ate emikutu egy'enjawulo esayidi eno. Mwana mulenzi Alien Skin si birungi n'akamu esayidi eno. Era nga wenkoledde vidiyo eno by the way poliisi yatuuse ku kifo neekola munnange ate okunoonyereza. Omanyi ekifo n'ekisibako akantu actually kabadde ka yellow, akantu ako bakasiba ku kifo ekyo nga kiraga nti nno waliwo munnange omuntu abeera atuusiddwako obuzibu mu kifo ekyo esayidi. Katugeeze ayinza okuba nga afudde oba nga afuniddewo accident esayidi eyo. Ke kantu ke basiba munnange ate ku kifo. Kaakati nno akantu kano kasibiddwa munnange ate ku kifo ekya Fangoni esayidi. Naye nga wali ageeyongera munnange ate okuvaayo galaga nti Alien Skin munnange bo abantu actually ab'oku Fangoni tebamanyi ssaawa zino munnange ate gy'ali omuntu waabwe esayidi eyo. Kakati nno bye bino nno munnange ku butambi obubadde bukyagenda mu maaso okukwata omulabiro ku mukutu ogwa TikTok kw'ossa n'emikutu emirala. Bannange breaking news mafia boss amisinga. Alien Skin amisinga. Tugezezaako munoonya wonna we tusobola talabikako. Bagamba waliwo emmotoka eyamututte bazenga ba promota. Tambuza vidiyo n'akagajja kati ku source. Alien Skin amisinga tumunoonyezza we tusuubira wasobola obeera talabikako. Tambuza vidiyo eno Alien Skin amisinga. Waliwo mwe emmotoka eyamututte bamututte nga ba promota. Mbunga ba promota. Alien Skin amisinga. Tugezezaako munoonya ku ssimu wonna talabika. Tambuza vidiyo eno. Byebyo nno na bino nabyo ino nabyo bibadde era bitambula ku Alien Skin nga boogezako okulaba. N'amaanyi mpulira sina wenga ajja googera naye ate tulina okwogera. Because papa safe sesuubira nti ali safe. Nti ali safe kubanga nange simufuna. Vidiyo nnyinza obutalwako nnyo kuba yadde ebyokwogerako nabo bingi naye ekikulu kyagenda tumanyiwo okutandikira. Tumanyi ew'okutandikira. Byebyo nno munnange ate bikyagenda mu maaso ku muyimbi Alien Skin si birungi n'akamu esayidi eyo. Wano nga wekiri nti nno nakusuubiza ne nkugamba nti nno nja kuba nga nkutegeeza munnange ate ekinaafaayo ku muyimbi wo munnange ate Alien Skin. Gwe kakasa nti nno obeera updated ng'osubscribinze, ebisigadde byonna obiturekere. Kankwongereyo ku sayidi y'emu Dr. Jose Chameleone avuddeyo ko wali agudde atya mu bintu munnange. Esayidi eno babadde beeguddekoko ne full figure wali. Kakati nno wabaddewo munnange actually kankiyite nga olukuŋŋaana. Olukuŋŋaana luno lubadde lutegekeddwa wali munnange ati emunyonyo ku Sparkle Resort esayidi wali. Wabula nga olukuŋŋaana luno luli mu ku-organizinga munnange ate ennyimba za President Museveni zagenda okubeera ng'akozesa munnange ate mu campaign. Ba artists ab'enjawulo bazze mu kifo kino munnange ate okukola okuteesa okw'amaanyi. Watya
nnyimba ki munnange ze bagenda okubeera nga bayimbira President Museveni mu campaign ze esayidi eyo. So byebyo bikyagenda mu maaso ku Dr. Jose Chameleone emitala eyo. Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko ekiri mu ddwaliro ku muwala mulenzi munnange ate omukunja atasira, embeera yo munnange nayo yeetaaga essaala. Embeera munnange yeetaaga essaala era ng'okutwayiza awamu actually agenda afunamu munnange ate agenda afunamu kwegamba pain egenda munnange ate ekendeera, ekiwundu kigenda kiwona era nga bwakakasiza wali munnange ku mikutu gye egy'enjawulo naye ng'era yeetaaga munnange ate okwongera munnange ate essaala ez'amaanyi. Omukonja atasira embeera bw'etyo yeeyo gy'alimu nga bw'ogezaako okulaba mu ddwaliro. Yoyo nno munnange ate omukunja atasera. Bwe nti munnange ate bwe nkoze gwe kasitobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna bitulekere.